olw'omukaaga olusembayo bwe lunajja nja kumutwalayo bamutwala. Kakati tugamba olwadde olunaku olwo bwe luli naye era lwakusasulira bukyafu bwo okubukujja. Kyengera tugamba tetujja ttiimu olw'okulaga ekifaananyi nti tuli mu kukola obuvunaanyizibwa obwo tetujja beera mu miruka gyonna 10 naye tugenda kubeera mu muluka gw'ekyengera ku mulundi gwe lwasooka twali Nsanje. Amaanyi g'eggombolola gonna gabeera ekyengera naye walala emmotoka zino ez'aba service provider gye ziri nga bajja kumala tukasasula ku bbeeyi ng'era bwe kibaddewo. Twagala okwemfasizinga ky'ogambye ssebo kyamu ky'abantu baffe okuyiga okusookinga kasasiro. Kasasiro ekisigala ekikutiya nga bwe kiri nga mindset z'abantu zisigadde nga bwe ziri luusi baseerebwa bwereere. Service provider ajja n'akuggyako ekikutiya nga yasika n'agamba siringi 8 naye nga n'obusiru bwo bwonna butwalidde. Tiwalimeddwa kiri kyewagambye okumwawula kubanga bw'omwawula yagala gange afuuka omwana abavubuka abatwala plastic n'amusanga ng'oba mwawuze bulungi kati ye aba atakyabirabanga kasasiro mudda negotiation busuubuzi okukikoba okutwalira ssente nene. Tusanze ebikuki ebimu nga birimu n'ebiwata ssebukyama byogedde gemaze naye nga mulirwanaawo alina embuzi ezaagala ebiwata ebyo ate nga naye asobola okukuwa ssente. Kakati twagala abantu tubavume baveemu obusiru kubanga kasasiro asinga busiru bwaffe ddala mu kasasiro waffe tekiriyo. N'ababonyaabonyiza bagandina contract eyoola kasasiro naye nga taliyo tayoola. Buli gwalaba ayagala okujja okukikola mugamba gwe contract lwagiwaana naye bwe najja wano n'omumya nenvumbavumba mukubo era twaliise nze kennyini ne bannange ttiimu yange ennyini yanoonya embaga wano waliwo omukisa ogw'okujja mu bantu ebisasiro tubikole bulungi era twafuna ne dumping rights okuva ebuyala. Naye n'ekifo kyaffe kino ekijja kyempulira kuba bagatwa waliwo enteekateeka gy'empulira simanyi basente bannange babagimanyi buli gombole contributing emiliyoni 6 olw'okubeezaawo ekifo ekyo simanyi oba mumukimanyi tunayiwanga akusasiro naye sofa wekyo bwekyogegeze disitulikiti obuvunaanyizibwa kuba tunakikola Kasanga oba ekyengera oba ekira nga awalala tebakikola olumu tekikwatayo bulungi. Kyeya disitulikiti etandika okusomesa abantu nti kasasiro gwakimuleetinga era yenfulumya gy'ofulumya okasasiro. Bw'ofuna kasasiro omungi era olina omusasulira. Kati ffe kyeya tukoze tutye Kasanga tugamba nti buli muntu buli maka si buli muntu solo buli gye tuta homestead eba alayinidde ku service provider era meya aboogeddeko abo era tubadde tukayana nabo abo oli agamba ndi muyozi wa kasasiro nga talina na bicycle naye kuba yafuna wano ttenda kati abo tubafubutula. Twagala obe muyozi wa kasasiro ng'olina kapasite eyola kasasiro. Kakati buli homestead ebe alayinidde ku muntu agitwalira kasasiro meaning nti olunaku lw'okuyonja luno olw'omukaaga lwaki kasasiro tumuleeta ku kkubo. Enkola musawo yagyogedde bulungi ow'Emakini yali yakuyonja kyova olaba kyeya batugamba tova wakaawo yonja ewakaawo kasasiro mu mukuŋŋaano mulinde service provider lwanajja amutwale kubanga fe ababalina tulina shedi. Kyeyo kyogedde nti olwokuna lwajja kakati kansi erina buvunaanyizibwa ki oba lokonsoliti kwongeramu bantu nti kubanga abantu bakaayana nti bakasasiro balwawo okujja naawe okyogedde timubalaba mulungi mwomwezi. Kati tulina obagamba nedda kasasiro mungi mulabe bwe mukola schedules zammwe nga zisobola okumalayo kasasiro mu bantu. Singa kyeyatukola buli muntu n'aba ng'alina amutwalira kasasiro obeera omu muzigo kuba tekyeya amateeka tugalina bulungi agatwala abantu mu kkooti kubanga tukibuuza
nti gwe kasasiro ow'omusuula wa bw'oba tolinamu kutwalira kitegeeza gwe omusuula mu community. Kakati tujja kutuuka ku lunaku luno nga tulina obwo obugabbeji butonotono, emmotoka eya kanso oba erinemu oba bbiri zisobola okubumalawo. N'omubuuza gy'asula naye nga tamanyi ng'amugja wano n'amutwala ate wali. Ate na-creating another problem, ya creating employment. Ate n'omuyita amugje wali, ate n'amuzza ewalala. So it's a very big problem. Twagala okujjawo nti twengeginga ennyo ba service provider abo. Twalise bins ezo mu Ssaabagabo nti omuntu aleete mu green atekemu bagenda okutunda ba plastics, black atekemu agenda avunda, omulala n'alijjeno atalina kyavaamu. Very expensive. Ate okujjako wakiyagambye nti twateesako n'entebe Mayor Fabrice twagenda nti can use this chance but again paying as we sort because we have dumping site. Nekati tukaafter ku dumping site nga bwe tukayitinga tugenda ku sorting. Tugenda ku sorting era tukiwagira nnyo. Ebirala byonna babyogedde tewali kibe kyensobola kwogera. Tugezzaako kizzayo kuva wansi. Mugende mutuuze miti mu makongolola gammwe, mu town council zammwe, mu division zammwe, bameya ba municipality. Like the meeting of this nation, mugiteekemu abantu abamatalinga, mutandika okutunuulira mmwe mugenda kukola ki. Like he has said, ye bw'ateeka mmotoka bbiri ali ku mmotoka 16. Naye golo yaffe yakugyawo bisaanyi. So emmotoka 8 zimumala 2 days nga bimazeewo. Like we said, dumping. Abantu betugenda okuwa omulimu guno bagenda kudampinga wa. Tebagenda kukola displacement from one point to another within the same area. Ekyo nakyo mukidiscussinge mulabe. Final cost eneetambula etya, vote yaffe eyimiridde etya. Ky'omukisa omulungi siri wale vote kubanga we are just starting. And then involve the people who are going to be there on the very day. Ku lunaku lwennyini olusooka nkulu nnyo emmotoka okubanga zitambuza nejjukira meya ne chairman temugenda kubeerayo, mugenda kubakira. So making sure from the beginning abantu bemugenda okulekera obuvunaanyizibwa bali mu meeting ezo so that you don't get challenges. Kati nze nina vice chairman agenda kubeera mu area eno okumpi ne headquarter, abantu bamulabe waliwo akola ki ye waava, so kigenda kumwagulira. We were shocked. Wakiso was so organized. Because that's what we are supposed to be. That will be a beginning of an insight of what Wakiso is going to be in the next 5 years. So we should start now. You raise the issues, zenjagala secretary waffe ayongere okunyweza. Polluter pay policy okubeera ng'enyweza. Institutions to be targeted. It's very broad on board. Teachers, olwokubanga bagenda kukola omulimu okugenda okuyamba n'abaana baffe, babeere given an opportunity okwongera okusoma n'okutegeera ebintu bye. Last time nali wano ne ttiimu ennene ey'abasomesa n'abaana era tuli ku mulimu ogw'okugaba beans ezo. Nendaba nga tukola omulimu mulungi okuteeka abasomesa on board. Sanitation committees. Now, wareyawa bano banabeera abazibu naki involve the committee or the village committees or chairpersons on the appointment committee and also raise the caliber or the cadreship in terms of the composition. Bani meya wanatugambye ne bakansa. So kati mu raising a list ya sanitation committee on a village ebeere nga tekontana ne basenze okweraliikirira.
because we have finished, Umusawo, you can share while we are eating with various colleagues on how you are doing it. Okunoonya emmotoka okuva mu bitongole ebitulinaanye n'abakola naffe, including KCCA. Let us not take it lightly. Let us involve it. Okozesa common voice nga si bya meya yekka, si bya town clerk. Town clerk yabikoze nze simanyi, naye buli muntu ng'ali involved. Ndabye nga it is a good idea. I think we need to have a design review of Menvu. The Menvu site yetaaga design review. Tujja kwesanga nga tulina minimal challenges with NEMA singa tugenda into sorting, which is the next approach, not dumping. Dumping has many issues. If you are running a dumping site, you have issues of fill. Every layer you put, you are supposed to cover it with an amount of layer of soil. That's the science of dumping. So to dumping, open dumping. No. Scientifically, when I'm lecturing my students in the university, mbagamba buli layer yoteekako, put a layer after compaction, put a layer of mud. That's the science. Kati otunulira equipment weetaaga running that dumping site, notunulira the maramu unique, notunulira the excavation gy'okola, notunulira management ya leakage, notunulira challenges ezireeta ku surrounding. It's not sustainable. So the best solution would be having a sorting a scientific way. So we'll look at the design and have a design review in order to cater for sorting and recycling other than open dumping. Now, I love this word. This is a disposal day. This is not a disposal day, but a cleaning day. Who said it? Not a disposal, but a cleaning day. Abantu baleme kujjayo ebisaaniiko babisuula naye ffenna tukolere wamu okulaba nti biri clean. So, colleagues, fellow politicians, tulina omulimu munene gw'okusomesa abantu. Naye nga tugukola tusooke tuleete on board chairperson LC1. So after this exercise, mbasaba mwenna mu biti byammwe muyite LC1 leaders. Twafunye ne LC2. Kati programu za gavumenti nyingi ziri ku LC2. Abasinga mulina emiruka 6, 5, 8, ndowooza 11. Where is Busukuma? Where is the lady from Busukuma? Did you see that one? Okay. Busukuma has how many? 11? Busukuma 8. Busukuma 8. Gombe Yerina the highest. So you can imagine there are so many olusi issue y'okuba emmotoka ebbiri kiyinza obutasoboka. Era nga bwe twagambye at their level they don't need those two vehicles. Naye ekikulu mu kyo the maximum is 11. So 11 gattako n'ebyalo byo be bantu bogenda okumiitinga mu bannyonnyole programu yaffe n'eyokola obukiiko sanitation committees, programu yaffe eyokola barazas, banoonye service provider owa solid waste management n'okukkaanya at the cost for each family zesobola okuwa. So ezo meeting nja kusaba secretary waffe raising these matters wandiikire our colleagues here to make sure that they can follow. Please don't forget to join the Prime Minister if you have that time.
What do I mean? Abantu baffe abali eyo kuba abamu bagenda kuwulira ku mawulire. Tubasaba abasobola okwegatta ku Prime Minister naddala abantu abatuuze baakira municipality abasobola okutambuza ebigere olwokubanga olunaku olwo terukkirizibwa mu kukeera paka nga cleaning hours weddeyo. Tubasaba abasobola okutambuza ebigere mu kitundu ekyo beegatte ku Prime Minister ng'akabonero akalaga nti bali ready okusupportinga government program. N'ebigambo ebyo njagala okubeebaza my colleagues, the mayors in the municipalities, the mayors in the divisions and town councils. Naye olw'okuba nti nno obuvunaanyizibwa buno bukwata ku buli mukulembeze yenna okusinziira ku buli mutendera. Emakindi Ssaabagaba twasalawo okulaba nti twatondawo kituyita obukiiko bw'ebyobuyonjo okutandikira ddala ku buli mutendera ogwa administration kyetwandiyise LC. Akakiiko ako kaliko chairman ow'ekyalo, kuliko abasawo baffe ab'oku byalo 2, kuliko kansala oba omukulembeze mu kitundu ekyo n'omu ku kakiiko ak'ekyalo ekyo gwe twandiyise environment. Lwaki? Nti tetukyagala kwekuumirako obuvunaanyizibwa obw'okulongoosa nga ffe batekinikos oba abakulembeze ku midaala egyawaggulu, wabula okutwala obuvunaanyizibwa okwongera ku buli muntu mu kyalo. Omulundi guli ogwasooka okulongoosa kuno kwagwawo bwangu newankubadde twalina structure zino naye nga twali tetwetegese olw'okuba nti ensonga oba okusomozebwa okwali okusooka twali tulina okuactivatinga obukiiko obwo. Ate ekyokubiri twali mu transition y'okulonda nti abamu ku bakulembeze ku bukiiko obwali bavuddeko, era kati kyetukola kati okumobilize n'okulaba nti meeya waffe akola okusalawo n'alondo abakulembeze abanaakiikira buli kakiiko ba councillors, then tubayite mu kubasomesa butale basobola okuactivatinga obukiiko buno n'okulaba nti kukyalo kisobola okuba nga kikola. Ku ludda olwa butya bwe tusobola okumanaginga kasasiro, twalina ne bapartners abalala nga Water Aid abatuyambangako okulaba nti obukiiko buno tubusustaininga nga tuyitamu kubutraininga na butya ku nsonga gye babadde yogerako mu kusooka ey'okusunsula ebisasiro. Naye olw'okuba nti abantu baffe kati tebannagenda wala mu kusomesebwa, okusomesebwa kwe tulina kati nti bw'onootukola 6 ekitulo ekiriwo nti buli muntu agenda kulongoosa ekitundu kye ate ebisasiro bikole ki bibeerewo nga bingi. So kiki kyetwagala obukiiko bwaffe bukole kyekya meeya kyeyayogeddeko. Bwe mba ku kyalo kyange katugeze ekisigula ng'akakiiko mobilizinga committee yange ne tulaba ekitundu ekisinga okuba nga kirimu obuzibu bwa kasasiro, n'atera ku kyalo ekyo tumobilizinga abantu okulongoosa. Concept yali nti kulongoosa, naye abantu bo balowooza nti tukwata ebisasiro ne tukola ki, ne tubiteeka ku makubo. Okulongoosa abantu osobola okusigala ng'olongoosa bw'obanga osasulira kasasiro, kasasiro service provider n'akola ki, n'amukima gwe walongooseza, so si kumusitula ate n'omuteeka ku kkubo n'akuŋŋaana. So okusomoozebwa kwe twafuna nti ne ba service providers be twali tulina bo baasolayo gwa naggamba kuba tetwabainvolvinga, bo bayitanga ku bisasiro nga basigala bakola ki, bajja ebisasiro gye babijja mu bikomera ne batulekera ebisasiro. So what have we done? We have brought them on board. Naye newankubadde tubaleese on board, tetutwala ebisasiro wala, ate kituleetera obuzibu nti bwe nagamba nti nkutte ebisasiro ne mutwala ebuyala, we naddira olunaku kusobola okukola trips 2 n'ebisasiro byennyina bikola ki, bingi. Naye ng'ate mu ntandikwa twali tulina baganda baffe nga batuyambako naye nabo bakola ki, batusitookinga. So chairman tukyalina obuzibu bungi newankubadde kati ffe tulina structures nyingi zisobola okukola, naye okusomoozebwa kuli nti tusobodde tutya okufunawo wetutwala ebisasiro. Kyobalaba nti tetwagadde bantu nga tuyita mu bukiiko bwaffe okusomesa abantu okulongoosa ebali ne bakunanya ebisasiro, ba service provider tubateeka on board okutuyambako ne babijjaku naye nga tebabitadde ku makulu. Okay. In program execution, we have to oversee that programs
what to implement the programs from the national level. So the planning is bottom up, but when we plan from bottom up, the programs come from up and they trickle down to us again, and we have to implement them. So we have to ensure that those programs are implemented. Particularly, for example, the income generating. We have PDA. We know about Sali. The programs are government government strategies that we have to implement as our ones. So we have to ensure that that is done. In government, we don't operate outside the box. We implementing a mateka position that kulembedde. So mateka gakulembera okukoze kifeeto kyolina okukola ng'omukulembeze, because you're not working out of the oblivion, you're working out within the law, as long as you don't go outside it. Now, what we there is one among the program execution, there is one particular one, that the new one that was came into the last month, which we have to continue with. That is the National Cleaning Day, which we have to implement every last Saturday of the month, up to 10 a.m. So as leaders, we have to ensure that we implement the So the action areas in that program, among others, is cleaning our residences. You may find you may not be able to open someone's gate, but you can, we sensitize, we implore people, please clean where you stay, because a clean environment is a healthy environment. We clean the local markets, our neighborhoods, our the drainage systems that we have, to ensure that we live. So as leaders, we know who are among those to spearhead that area, which is targeted by this initiative of the last Saturday of the month cleaning activity, which we must all engage in. The tasks under that program, we have to clean stagnant water. You can move mubitundu nosanga amazzi agalegema nga mazeewo emyaka nga gazeeko n'akabubi naye n'omukulembeze nga wakola ki oyita. We have a lot of solid waste in our areas. Mu maka g'abantu, ku nguudo, mu butale, ddala bw'obulimu abantu ab'olukale, tulina okukakasa nti ku lunaku olwo ebifo ebyo tubituukako. There are areas with overgrown bushes. Ebyo kubo baalikola naye nga lyonna limeze omuddo oguliguddemu tugenda kumanya nti abantu balikozesa. And because guguddemu abantu bajja kuleetera odukozesa lifiire kagenderere. So for that, we utilize that, because we know for community, we realize that that is free manpower. Our never found it college. The road gangs to come and work for us. We have also to ensure proper solid waste management among the things that we now occur. We have to, as under that area, we have to enforce that. And how do we enforce? We enforce through the local government structures. When a policy comes or a guideline, nadala fava the local government, we know capacity a policy ze kututadde muche mungola. Bana mifuziganya bakulu. But if we are the local government structures, there is no other structure. Right from the village, the parish, the LOC3, the district, we are the local structures to ensure that any policy that comes into force is implemented as required. So in that same regard, in that enforcement, the office of the RDC is part of those who are supposed to enforce to ensure that this policy, Ekolachi, Etambula. We have the Uganda police. All these are in place to ensure compliance. In the last cleaning, the first one we had, there was police all over. There were roadblocks
to stop people abaali baganye okutambuza emmotoka nga bagenda. They were stopped to either you wait until the time strikes 10 or oddeyo okoleki ologuzi. That is part of the enforcement. So as leaders, what is our role in this when we do that? We know kwenyigiramu. So when we are leading by example. If we are leading by example, we are going to clean this area, you are going to clean the other, and you're there. You may not touch the hoe or the spade yourself, but you be there. You can supervise. Have you seen those people? But those people they drive others to work. That we have a unifying way as work, so we are work, so we'll be visibly seen that we are into the government program and actually implementing what was put into place. In place. So we can, Mr. Chairman, if okay, embrace that. So ngaba kulembeze mbadeza batwenyigiremu nakatubere compliant. Twita abantu baberemu mukubiriza abantu bannange temukola gavumenti kyekoze ki. I don't move at these times. Move when you're going to go and do what is really supposed to be done at that particular time. It's just 4 hours, not so many hours. Although it just came as another program where some people were inconvenienced, those who already had programs, but now everyone knows that this is there. So on the last Saturday, we have to plan accordingly, because now we know that this is in place. So I wish to note some of the challenges that were encountered, that all my observations in the first cleaning day, not totally embraced that day, maybe because it was the first time. And there's always resistance. Change is always resisted. But positive change is either positive or negative. Whichever way it comes, you have to embrace it. But otherwise, in every society or community, there has to be change. And among the changes that come are such policies that change what our mindset, our thinking, our way of being in a particular way. And we equally have to embrace. On that Sunday, Mr. Chairman, there was people were taking advantage of that day, knocking at people's gates under the guise of Nje Tuyonje and bayingira nga basanzeewo abaana ne babba abantu. So we have to let our communities know that this kind of thing is also prevailing, so that they are conscious. When bleaching it, like I said, change, people take advantage of it, either positively or negatively, and that is happening. So it's a security measure that we have to look at. Then there was a lot of waste disposal all over. We have the advantage of they took that advantage. Even the subsequent days, and even today, you find the lamps at some places all over. And it's just because of Mr. Chairman that solid waste management is still a challenge to us in Wakiso. With the facilities to help us manage that, the service providers that we get are also not, they don't have the full capacity to manage that. And maybe some of them even lack the legality to work, because to execute such, you must be certified to do that job. So if you're not certified, those that are not certified cannot take their garbage to the gazetted dumping sites because they cannot access them. So that is a challenge that we have.